ye kalakase wa Bobi Wine nze nina Ekitiiyo era bwekiri kati kyakuziika okakasa nze Ekitiiyo naguze siminti ye mungi nnyo n'omusenyu inajeraga yenga driver yatuuka bano tatuuka nabo tolowooza nti nno katemba wuwe basi okufulumya abantu katajja kutuuka ayagala tuuka nabo gye bayagala nti buli omu buli muti gwokuba mu mbazi embazi gyokuba muti gwinyi kakati besigye naye alina byabasuuziza netumukunda alina element ya intelligence yagenda okukola nabagamba nti omulalu kyangu nnyo okutegeera omulimu gwe yali akola omulalu bw'aba yali musomesa agenda awandika ku bisenge buli wamu omulalu bw'aba yali mukubi wa bikonde era omulaba obanga akajjuza era omulaba ng'alina balwana nabo yes omulalu bw'aba yali mu ofiisi fayiro tezikola ki ne bw'abanga engoye eziddugala era fayiro zisigala ziddugala ffe mu madda nsobola okutunulya omuntu nembaga nti olulimi mweruli tetuliimu oyo muganda musamize yeyamusse bamutute ku muganda bamutumye nenkebera nga omuntu bamutuze bamukyokire naye tekuli finga gundi zonna oyo kitegeeza mugezi nnyo he is a policeman who is a lawyer atugisa gloves why nti aba amanyi ingredients of what the court looks for in such a matter amanyi byonna laba omusajja bagenda ne bagenda bisoma nnyo basanze omusajja muserikale nga emundu pisto ye eri awo naye agudde omukugu n'abagamba nti ono basemutte nti lwaki yakoze ebintu bibiri nange mu bwongo bwange benadde simanyi emundu ye yennyini bagikozesezza ne bakuba essasi mu nnyumba ne babuuza bannayiba nti muliwulidde nti tuliwulidde ne babuuza lwaki bwe bakuba ono essasi lyavuga ekitegeeza yamutta yalina sirensi wano ba investigators tewali omusajja n'akugamba nti omuntu eyeekubye essasi omukono gugenderako bwe yeekubye toyinza kwekuba essasi noddakooti emikono n'ogiteeka gy'oyagala these are investigators wano mu Uganda taliiwo baleetambwa a country where you carried out registration nga n'ebinku mu mubiina singa mukyanoonya abatemu singa mpingavukizi ebinku mutebiriiwo ne muzuula nti yakwatamu national ID namba bweti nti gwemanyi lwaki gundi Kasire gwanga akuba binene Kasire gwanga yali akubiko omuntu essasi simanyi Kasire waatirale adisoyinga binene akuba moto netatta muntu owa infantry yatta abantu tubamanyi kakati kyenkubulya ekyembagamba kiri kimu tumukunde wa intelligence ajja bazanya yatugambye alina obukodyo 10 era besi mbabazi obukodyo 10 bwagamba ye mbabazi yajja nga administrator ye yali ayagala gula ba delegation enambo is a diplomat basuule mu 7 I see osukumye emyaka 35 wava mu foronasa muzeyi beeranga Nyerere ekiseera kituuse tekewo omuntu omulala omuwe guidance seconded oyani yembabazi alese ekike era mu 7 ekyasinga omwewuunyisa agenda ekyankwanzi bwatuuka ekyankwanzi Mbabazi yali amaze okukubira bemupizi bonna ba minisita nti omusajja ekintu akinkwasa leero ye yasembayo okuyingira awamaani Museveni n'atya era yabatambuza mayiro mmeka nga Mbabazi ne sekandi abatadde mu lyato ababuuza bannankabirwa engalo zivudde nti omusajja yatugamba ekintu okimukwasa leero why Mbabazi the art of a diplomat je uli yagambye nti omulalu wagwe ddalu asigala akola ekyo kati Mbabazi ye yayinamu obwambega n'administration ye yali abirabala nti byangu Besigye ye najja ne wokotuwaaka neekola ki neegaana kakati ono tumukunde mumutegeere atiwo yalabika yabadde abula mu struggle tumukunde embega anti bajja omu tebajja bonna Museveni kyekikulu kyayina nti Besigye tayinza kukkiriza tumukunde kuba badde bamukuba tiyagasi nga tumukunde yamugula ebule Museveni kyekibi nti Kayigula kati azina amazina yankubidde n'essimu nga ndi mu pologulamu eggulo naŋŋamba nti
ogambye eki nti nabagambye nti Museveni amala bonono Kayihura yagenda okukwata abagavi nakwata Jeno gundi Jeno Mukwezi meja Jeno Mukwezi yayiwane abaserikale bayiwane bawulo ya sukali wa mbubanonyamu Mukwezi nemifaliso mukamu kwezi nabaganti Kayihura oboli wamanyi olwakito kuba kono kakati Kayihura ngamba tuli ba mukwano ne Mukwezi atobyo leta byaje ne mugani nonze nkubuli nti mukama wamwe amala bakolaje kakati Kayihura musanyufu nnyo Professor Lukayo Nkateri Lukayo nze naddukira mu koti ya professor tumukunde twali ffenna ne tumukunde mu office nga bajjo muko bamu twali ffembi I'm telling you njagala kutegera anti yekubulya okwegatta kwabwe tebasobola tekisoboka buli omu yakola mu ne bawunzika mukama tekisoboka buli omu ayina ezambiri yakola ku munne nti yakukoze Museveni akozesa omulimu n'oyonooneka kakati ate naakugoba nze namulema nzekka nze bangoba ne bajjako pulogulaamu zange baali babasse kuba yawoza baga mvumani simanyi mvuma kibisopo nga bakatuli kibakiziganya na mvuma mmengo nga abibanje bakiziganya nange tebayi balagira ne bazizako abantu ne TV ba una nembaga nti nze ndi wa kitalo why omulenzi atikati gaba wala kusomera ne mugoba abawala ne bedima if I'm abusive how come how did the people why would the people want force me back I see nebano Museveni amala kukozesa nti okusula ekikajjo kiba tekikyawoomerera n'okiwandula kiwingigamu akyawoomerera tomuwandula. Are you trying to tell me that Museveni tumukunde ekikajjo yakiryamu takyali mukawooma gundi tumukunde yali mukomera emyaka 7 gundi Kayihura banne bazze ne bamweyimirira muki bonga bategedde nti banne omusajja atumalawo olaba jjeno bamukoze bwe bati katugende bajjeno tweyimirire ki leka tigiri njagala kutegera ntolowooza nti ye panic balaba basaagivuga abafulumya nti mukubafulumya kati balina okubayo abali bavaayo Museveni yabasalira amagezi gali bwe gati Museveni ne mu nsiko yawamba olutalo nti abaana ba Museveni abalwanyi bafuuka abaana ba Museveni Museveni aleese emirembe Museveni yakoze ki ffenna n'abamu ebintu kibuwamu n'akwata eggwanga n'aligabira abantu nga constitution kati balonda bulungi kati tokyakuba Museveni okuba palamenti okuba amagye okuba ab'obukiiko si ye nga muntu. Tunatera okumaliriza nali njagala onkubira ettooki bino ebiri mu KCC byetutategeera. What is the importance of the new setup in KCC? Bano bakawali anti kyenkubulira sipiika lolo ya sipiika gyetumeya lukwago njagala kutegeera lolo zaabwe anti kakati nawange ekibuga kyebwe batutwala bonna bapakasi ba Museveni ekibuga bakiwa Museveni akirabira ne bobeera meya ne bobeera sipiika ne bobeera kansala opakasiza Museveni kakati abapakasi ba Museveni beeyongedde mpulira nze mbeewuunye ekibuga bakiwa Museveni akivuga constitution yagamba Kampala baali bamujjene mu Buganda nti Kampala of Uganda ne bakijjawo ekitegeeza buli yakola mu Kampala lukwagaani mupakasi wa Museveni buweereeseemu oyagala tugamba nti okukitematema yayagadde kuba wabwirolo buli omwamu nababuulirawo ne mbagamba nti NRM erina ekyenjawulo tewali political party efuga mu ruling party efuga mu kibuga kikulu kyobula nti Kenya gavana wa Nairobi Sonko baadde baagala omujjako bukulu yasaza amagezi n'alemesa yadduse emisinde n'amukwata n'amutwala mu State House ku kifuba n'amuga sayininga endagaano eno nti obuyinza obusinga obungi obukozesa mu central government atya by election teri kibuga kikulu nga ruling party eyina except NRM mu 2011 Besi yetuwangula n'obulwe 14 mu ebyo mu Kampala muno bakansala bonna baali beenaaleemu lwabya Luhanga yali agabye enkoko ng'agabye abantu nga ekintu akikulembedde bulungi bwe tutuuka utoda kuteesa n'agikuba n'agijjamu n'aleeta basize ne batawanya ab'omuwino ng'ettaka balyagala ne batawanya ab'ennakasero ne baleeta gundi Kajiiji omubbi n'agula n'akatale k'ebiti n'akola ki Museveni n'aleeta musisiiwe ne mulabula ku musisi n'agaana era nze meeting yasembayo akakasajja kagundi
kantu ya pusi kamwenda kaga that man abuses musisi ekyakayamba nali ntunudde eno nga nako kantunuulidde nensituka nkayoleyo naye amagulu galemera mu ntebe nze nimumeganya Museveni nayimirira najjayo pisto nga nalweso nenakalema baddusedde amwerosola era pulezidenti yampita nnaku ezo naŋŋamba nti nkubuulire Mirundi ne bwalibaawo pulezidenti mulala tuyina mpisa naga gwe tuli bwamagye fe mu magye tuyina ceasefire naye gwakuba obutasirika nemuga yes so gundi that's why I'm explaining nti nze ceasefire sirina sikola reconciliation aba banyankole balina enkola yabwe mwe batujogera tikina ensonga omala okunjoga nti tikina ensonga abaganda kina ensonga tuyinza kunjoga mu tikina ensonga how ekiramu fakite gye mutamanyi ku Museveni yatuuza famire ye n'agibuulira nti tujja kuva mu buyinza batunoonye munjagala obabuuza mu famire ya Museveni mulimu ajooga abantu olaba noono Toyota gwe waliisa omuyaayi owomukibuga bakuba akamotoka bakuba ka displeke keyali azza okukola musina akakuba Toyota yalyomba naku ezo bakuteroleza ente ezi nga tumukunde gundi yazikutte gundi tumwine president namuyita namugaa nti lwaki oleeta ente mu kalusu namuga muzeyi kalusu taliiyo bangobye mu gavumenti nazina ente zange kalusu taliiyo naye mumulowooza omukone muhoozi ani asinza okukola effujjo abantu bonna tumukunde abakoze effujjo Museveni yakweka abantu be ne Sale mumwogerako boogezi mukazi weyasinga okukola effujjo Sale tabiriimu muhoozi takola ffujjo jeno mwana muto abo bagundi batoobe abo batoyota tebakola ffujjo owalirowoozezza bwe agenda kunoonya abobucupa abakuba amasasi akola bukozi tweet n'agiwandiika n'asirikire nze kyembabuuza nabagamba nti mmwe bwogenda ewa muganda sooka obuuze abaana ani aliira ku mmeeza nti dadi tiyeka nti dadi wa mwana aba amazzi agokya nti nedda kakati gwe bagamba baba jangu otule ku mmeeza nti nze namanyira wansi ffe mu kyalo mulamu onaaba amazzi kinti mabisi kubanga wafunye edda intelligence okuva muki nze okuva nenatunuulya Museveni bwe nti namukolera emyaka 14 nentunuulya famire ye nga talina kibi kyeyali ekoze nakolako ekibi mu gavumenti ne tumukunde ositula amakuti yaga ssente muwezi yali asituddeko amakuti yaga ssente walabyeko muhoozi nti alwanidde mu bbaala waliwo n'omukazi bamuyita bwanga tumusamize ayimirira ku bitaala mumuka Museveni ye tayimirira ku bitaala wali owuliddeko nti abaana ba Museveni gye basula bakuba amasasi wali okiwuliddeko kakati bano beewaga ki ekyokuba nembagamba nti bw'olabanga omusajja ng'alidde akataasa k'ennumba tosibira ku nsi oba nseenene bw'olaba omusajja ng'asibye empologoma bw'omu tosibira ku mbwa bw'olaba twakita ng'esenzeewo olusozi tosibira ku malaalo omusajja akutta oluseke n'aluteeka mu buugi obwesera ng'omulesya soda Museveni yasibiba tinyefunza tinyefunza mumwamulabako bani boyita gundi bulldozer nani boyita akatasa kabu tinyefunza tewanabanga alina maanyi nga tinyefunza ate kuva mu nsi tinyefunza baga nti abakazi basule bokka oba mbakkirize baga tinyefunza naga nti wange nja kusula naye tinyefunza nagamba Museveni nti ebyo agamba nti gwe mukama waffe wabikijjawa tutule wansi tutule mu high command tukuba akalu tinyefunza mu nseko tinyefunza yasiba Northern Uganda emyezi 6 nga tewali alinnyayo n'akola promotions ezize mu magye tinyefunza yakwata ba minister n'abakulembeze ba Northern Uganda yali asenya manyo ngali ku balkoni n'alagira abasekani b'emiggo emizibu abakuba obukongovule na buno bamubuuza tinyefunza nti okubye baki nti munyonyi mulimu empingu bakwate pilot nga tinyefunza bw'aba ava mu Northern Uganda okugenda ewesemba buli helicopter hovers over his convoy tumukunde abikoze tumukunde abikoze tumukunde yayita mu luguudo lwe bakola n'alagira amajege ne gajjawo ebipipa arrogance naye amaanyi tumukunde ge yalaga wano si ono gwe nalabako ng'akoze eki nga bamutaddeko Betty Kamya yagamba
ono dokita mulala dokita takwatibwako Besigye n'awaga Besigye n'agenda ewaabwe Rukungiri n'aggulawo oluguudo Kabutalooti Museveni alugula bunkeera bamulinda n'ava e Rukungiri bamukwatira wano Busega ne bajja bagamba Museveni nti Besigye buli lwajja mu kibuga ekibuga kitabuka Besigye bamuvunaanire Nakawa Museveni yagamba I want Besigye to be tried in the High Court. So you are trying to emphasize that tumukunde ku Museveni talina kyali. Hapana, ate talina kyali. Yeche yakola. Waliwo eggwanga erina bajjeno ngaffe. Okimanyi tekasi eggwanga tayingira mu barracks, jjeno okuyingira mu barracks bamukulirawo ka parade ne bulungi. Balinnyeyo okolayo. Balina omufuuyira. Kati amagye g'abalala. I see. Tonjimya byeruwero ono jena adumira amaje yalinnyako eruwero bagundi bidandi Museveni yamuga nti oli luwagirwa gaali n'awakana gwalaba ku bidandi gwe mamulira buwulizi taata wasali ekitegeeza nze mbagamba nti Museveni ajja kukeera ku maja naye n'embeera eriwo ng'alabye ku Bagadafi alabye ku gundi ku Mugabe ng'alabye ku Dos Santos ng'abaana be balira ku nsiko Museveni embeera gy'alimu tajja kukkiriza bantu mukulu njagala tumalirize tasobola tumalirize Museveni bwe munyigiriza ennyo kati Uganda agifuula Somalia simanyi tasobola myaka gyonna tasobodde kikola lwaki akikola andi nkugambye Bashiri amulabyeko amufiiridde mu ngalo nti Bashiri bonna bakoddomi be bamutwala Heege Mugabe yalirozeza nti bakoddomi be ono bamuyitanga Crocodile ono gundi avuga Zimbabwe lwaleero Munangagwa yalagidde famire ya Mugabe ekomyewo faamu zonna 36 sente zonna bazikutte tamukkiriza yadde Dos Santos minisita wo wa defense gwe yawa obwa president abaana be gye bali Dos Santos ali mu Angola mwali yalaga Spain Gaddafi lwe yasooka okujja wano nali mwana musajja mukulu nagenda okuwandika amawulire mu munno nga Gaddafi azze Gaddafi yajja n'ennyonyi 9 esatu ne zigwa Museveni najja amwaniriza nga taliimu esatu ne zigwa nga taliimu ennyonyi 6 ne zigwa esatu ne sigala mu bwengula nga zeetooloola nga zirawuna wagenda okugwa 2 ne zigwa nali nkeddeyo nendaba mmotoka ya Wudi mpya baziriwo nga nnya mpya naye nga zijjamu omudumo gw'emmundu gweziti nga tanka abasirikale baffe abaggamu butusi abasirikale ba Gaddafi babakuba nga tebatege balaba loko defense tebategera nagano maje era Salimu Saleka sayalaba nga amaje bagakuba abalibya nga batukuba yavuga emmotoka n'avaawo nga bali ennyambala gye bambaddemu si ya gambutu sebukane soja nga tetulina na sente zigulaki ngatto zitegerekeka Gaddafi waali yafana mutuwalege bakoddomi ba Gaddafi baafa kuba baana bebe baafa yatayiga Museveni atayiga ki ekitegeeza ndabanga atayiga kati nze sisoma mu kyaki fulumya abo bogamba bafulumya ndabanga yekulira akabazi anti tajja bawa busika bakitegedde nkugamba nze sisoma mu kyaki naye Katonda kanampezesa emyaka 75 nga siva mu kyaki kati ntandise okulowooza Katonda okakasa gwe kati omanyi we bali kuziika omanyi nti omanyi we bali kuziika naye abasajja bakulu bonna kasamala okuweza enkaaga abaga ntaata yali amamuziika bwadde gwe empale gyoyambala ogimanyi omanyi kofini ekujamu manyi nze nyambala saizi 3 mu nyempale omusajja bekolera n'entaana zaabwe batuse kuba Katonda abawadde ebyaka ne Museveni Katonda amulaze banne ngenda gye bagendamu tajja kugamba olinga tamale owendanga muntu otandise olowooza Katonda anti nga myaka 7 gwegiwe tojja kuva lubaga mu kyaki oli serious naye omwana nti nalokoka ngolokolera ku myaka 14 wakola kibi kyekyo oyosoti olugoye olutukula ebinyuma bigwa byokya abadde mutabani wa Yohana Mirundi mole n'amatulu Mirundi eno wisdom sigifunangako kyovola bantu munoonya buli wamu nsobole okuba naye ekyomwana wange ogende wa Bobi Wine yagala bwana yagenze wa Bobi Wine nze mwagaliza mikisa nange kitange yali mu DP nanyigira nnyo nenyingira enaali wasale ddiiro ne mutani wange yagenze wa Bobi Wine naye mulabula nti boloza omwana w'omupoliisi oli gwe bakubye baali tebamumanyi
kakati naye yekalakasa alabe bajja ddi muwujja nze ekitiiyo gyekiri nga yekalakase wa Bobi Wine nze nina kitiiyo era bwekiri kati kyakuziika watambulira mmotoka ya bbeeyi ya gavumenti bamuwadde n'empya jjo alina abasirikale buli wamu oŋŋaŋala ki kati ekyana kisaledde twebajjagalira kuba mupe essasi tafuluma agenda kwekalakasa nze ekitiiyo naguze siminti ye mungi nnyo n'omusenyu agende yekalakasa yenza kanga kapita ku kamera kugerako mukulu Faruku tamalemirundiofficial muwagire ekitongole ekya Mirundi Junior ekiyitibwa Lifere Child Foundation mwongere okutuwa ebiteeso ebirungi mwera kuba balayi balungi mweraba